wa dawru almasajidi n'emirimu gy'omuzikiti fi almujtamaci alislami mu community y'obusiraamu oba fi almujtama mu community. Okusoka kwa byonna baganda bange kye bayita almasjidu omuzikiti abamu bawarabu bakikazaako aljamiu university huwa daaru ibadati almuslimin kyekifo abasiraamu we basinziriza Allah tabaraka wa taala ng'era bwolaba nti essabo kyekifo mwe basinziriza ebitalyani Allah. Akati ate omuzikiti kibeera kifo ng'asinzirizibwamu ye Allah jalla sha'nuhu wa tuqaamu fiihi as-salawaatu al-khams. Omuzikiti omwo mwe tusalira essola zaffe ettaano zonna jamaatan al-mafruuda ezetteeka Allah tabaraka wa taala zetuwandiikako. Mu bahthi yaffe tulinamu kye bayita dhikiru almasajidi fi alqur'ani alkarim. Owekitiibwa Allah tabaraka wa taala yayogera ku mizikiti mu Qur'ani ekitiibwa. Wa dhikiru almasajidi fi sunnati nabawiya alayhi salatu wassalam, n'okwogera ku mizikiti mu sunna y'omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam. Bw'oba otunuulidde owekitiibwa Allah tabaraka wa taala ayogera mu Qur'ani ku mizikiti ng'aleese obujulizi nga buli kiriya nga bwogera muzikiti. Obujulizi obwokubiri Allah yaziyita nnyumba ze n'abukanna ng'abuyise ennyumba ze. Owekitiibwa Allah tabaraka wa taala agamba ya bani adam khudhu zinatakum inda kulli masjidi. Abange mu abaana ba Adamu, ategeezaamu nze naawe n'abasigadde, khudhu zinatakum, mwambale ebyambalo byammwe inda kulli masjidi, buli we mugenda okuyimirizaawo essala. Yali ategeezaamu emizikiti gye tusaaliramu. Okulu washrabu wala tusrifu, suratul A'rafi aya ya 3. Allah yayogera ku muzikiti. Oba otunuulidde suratul Baqara, Allah mwe yasinga okwogerera ku mizikiti yagamba Allah jalla jalaaluhu ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. Mulyazaamanya ki asinga ono wammanga yaluwa mimman mana masajid Allah, aziyize ennyumba za Allah, aziyize emizikiti gya Allah, ayuzkara fiha ismuhu, okwogereramu erinnya lya Allah tabaraka wa taala atenderezebwe. Wasaa fi kharabiha, ate nga omulaba afaayo akola butaweera emizikiti giveewo. Kati obeera wattendo nnyo, obeera mulungi nnyo, gwakolerera emizikiti gibeerewo. Ono ye Allah yamwogerako na buli azaamaanyi nga ye akola kaweefubeewe wakusaanyaawo mizikiti. Allah n'agati waman avulamu, muli azaamaanya wa kikula ki mimman manaa masajid Allah, asinga omuntu aziyiza emizikiti gya Allah okusaalirwamu, okwogerebwangako Allah ebbanga lyonna erinnya lye. Wasaa fi kharabiha, ng'omusanga ebbanga lyonna akola butaweera emizikiti giggwewo mu nsi, oyo abeera muli azaamaanya. Obujulizi obulala era Allah ayogera ku muzikiti n'agamba owekitiibwa Allah tabaraka wa taala, suratul Baqara, قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها
tukulaba Muhammad ebbanga lyonna ekyenyi kyo kyolekeza waggulu ng'oyagala ofuna wogenda okwolekera awatuufu. wadhalika anna allaha tabaraka wataala amara nabiyahu fi bidayati lislami, owekitibwa Allah tabaraka wataala yalagira nabbi we ng'obusiraamu bwakatandika an yatawajjaha ila masjidi al aqsa, ayolekere Yerusalemu hawalai 16 au 17 shahra. Ekyo yakikola emyezi 16 oba 17. Oluvannyuma Allah nassa ku nabbi we Muhammad sallallahu alayhi wasallam obujulizi ng'amulaga akyuse n'amuga nti fawalli wajhaka shatura almasjidi alharami, yolekeza ekyenyi kyo eri masjidi alharami e Makka, qibla nekyuka. obujulizi obulala Allah aga nti wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. obujulizi obwogera ku muzikiti Allah agamba mu suratul Baqara, temugezangako okugenda eri bakyala bammwe nga muli mu etikaf mu mizikiti. bwatyo bwe yagamba Allah tabaraka wa taala. tujja kwogerako obujulizi butonotono katusembyeyo na buno. owekitibwa Allah tabaraka wa taala aga nti wa anna almasajida lillah wa anna almasajida lillah, n'emizikiti mazima ddala nyumba za Allah. fala tad'u ma'a Allahi ahada, temugezangako okugattako Allah tabaraka wa taala ne musinza nga mumusinza n'ebirala. amma mu sunna owekitibwa nabbi waffe Muhammad alayhi salatu wassalam yayogera ku mizikiti. hadithi eva ku Abu Dharr radiyallahu ta'ala anhu qala qultu ya rasul Allah, nagamba mbaka Muhammad alayhi salatu wassalam nimgatu mbaka wa Allah, ayu masjidin wudi'a fil ardi awwal, muzikiti ki Allah gwe yasooka okuzimba mu nsi eno yonna. faqala alayhi salatu wassalam almasjidu alharami, gwe muzikiti gwe bayita masjidu alharami. qala qultu thumma ay, Abu Dharr yagamba nti oluvannyuma nabuuza omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam ti oluvannyuma muzikiti ki? qal almasjidu al aqsa, oluvannyuma omuzikiti gwe bayita masjidu al aqsa. qultu kam kana bainahuma, Abu Dharr yabuuza omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam nabgati waaliwo kyenkana ky'oluvannyuma lw'okuzimba masjidu alharami n'okuzimba masjidu al aqsa. qala alayhi salatu wassalam 40 sana, nabbi yagamba Muhammad alayhi salatu wassalam tiwaaliwo emyaka 40. thumma ayyuma adarakatika salatu, oluvannyuma n'amuga nti essola weekusangiranga bad, oluvannyuma lwekyo fasalli, essola eyo gisaale. fa inna alfadla fihi, waba osaalidde essola waliwo obulungi. hadithi muttafaqun alayhi, mweri mu Bukhari ne Muslim. fadlu binai almasajid, obulungi bw'okuzimba omuzikiti. omuzikiti okuguzimba obulungi obugulimu la tuaddu wala tuhsa, buyitirivu nnyo omutasobola kubumalayo. naye ng'obusookera ddala tujja kutunuulira hadithi ya Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu. Uthman agamba عن عثمان رضي الله تعالى عنه، عثمان رضي الله تعالى عنه أقام
يقول عثمان عند قول الناس حين بنى مسجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ببازيمبا مسجد يومبك وبابو يزيمبا ومزكتي قومبك محمد عليه الصلاة والسلام نابغانتي إنكم أكثرتم وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم مولي لانغا ميتلزا mubigambo byemwogera ku muzikiti neze nawulira ombaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam yaqul man bana masjida omuntu yenna azimba omuzikiti qala Bukayr agamba hasibtu annahu qala ndabanga Uthman mbigambo byayongera mu kino yabtagi bihi wajha Allah azimba omuzikiti nga asubira okusiimisa Allah ayagala Allah musimye bana Allahu lahu baytan fil janna Allah muzimbira enyumba mujjana hadith muttafaqun alayhi hadith mweri mu Bukhari na Muslim وعن جابر بن عبد الله حديث نرفق جابر متبني وعبد الله الله سوك سيمك كويه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمبك محمد صلى الله عليه وسلم يا جامبة من بنى مسجدا لله omuntu yenna azimba omuzikiti kulwa Allah ogwenkana n'ekisu kyakanyonyobo obutono obusinga kaawo bana Allahu lahu baytan fil janna Allah muzimbira ennyumba mu jannah hadithi mweri mu kitabo kya Ibn Majah wasahahahu al-Albani hadithi Sheikh Albani yajisahaha بناء المسجد okuzimba emizikiti sadaqatun jariya ebeera saddaka ekulukuta okuzimba emizikiti sadaqatun jariya ebeera saddaka ekulukuta an Abi Hurayra hadith eva ku Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu سيما كو الله كبيرك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جنب بك محمد صلى الله عليه وسلم إن مما يلحق المؤمن مبين تويبي موم السلام بياسين كان من عمله مملي مجي وحسناته بعد موته nebirungi by'oluvannyuma lw'okufa kwe ilman allamahu wa nasharahu yairimu gyayigiriza abantu n'agisaasanya wa waladan saliha n'omwana omulongoofu tarakahu gw'abalese wa mushafa wa warathatan aw masjidan oba omuzikiti banaahu gwabazimbye au baitan oba ennyumba li ibni sabil ng'ennyumba eyo li ibni sabil اللهم حو علينا ولا علينا اللهم على الأكان والدراج والكون الأودية منابر الشجر تبدي كو فضل بناء المسجد أو المساجد تلب حديث يا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه bweyawulira abantu nga boogera nga amaze okuzimba oba okugaziya masjidi y'omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam
yabaga nti innakum akthartum muyitirize ebigambo ku nsonga eyo wa inni sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wasallam yaqul nze nawulira omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam ng'agamba man bana masjida yenna azimba omuzikiti qala Bukayr agamba hasbutu annahu qal kyensuubira Uthman yayongerako na kino wammanga yabtaghi bihi wajha Allah ng'asuubira kusiimisibwa Allah bana Allahu lahu bayta fil janna au bana Allahu lahu mithlahu fil janna Allah muzimbira ekifaanana bwe kityo mu jjana. Emizikiti ahabbul amakin wal biqa ila Allah ta'ala byebifo ebikyasinza okubeera ebyagalwa eri Allah tabaraka wa ta'ala. Hadithi eva ku Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقام النبي محمد صلى الله عليه وسلم أحب البلاد إلى الله مساجدها ebifo Allah byasinga okwagala gye mizikiti ebifo ebirimu emizikiti. Abawalimu be bagamba nga banyonnyola ekigambo ekyo fil masajidu dhikirullah wa dhikru ismillah mulimu kwogera ku Allah kwogera linnya lya Allah wa istighfaru wassalati na kusala kuleta istighfaru na kukola durus ebintu Allah byasinga okwagala. Nakati wa abghadu albiladi ila Allahi aswaquha ate ebifo Allah byakyasinza okubeera nga anyiigira bwe butale. Hadithi eri mu sahihi Muslim. Lwaki obutale Allah tabwagala? Kubanga kathura fil aswaki alkadhib muyitirira munnyo mu butale okulimba. Abantu balimbira nnyo mu butale. Wal halfu bil kadhib n'abantu okulayira layiro nga balayira obulimba. Wallahi kino nakisubula bwenti okulayira okw'obulimba. Wakadhalika alfusuq walfawahish mulimu obwononefu mulimu ebikolwa ebyobuseegu mu butale. دور المسجد في حياة الفرد والمجتمع وبتنولد ومريم قوم زكتي في حياة الفرد ولم قوم تشنوم نكم ينتيف يعد المسجد المكان الذي يؤدي به المسلمون أهم أركان الإسلام وجكسان قوم زكتي تشيفو abasiraamu mwe bakolera empagi ekyasinza okubeera ey'amaanyi muzimu ku mpagi ez'amaanyi nabwe kityo ekifo abasiraamu mwe batuukiriza empagi ey'okubiri emanyikiddwa. Owekitiibwa Allah aga nti wa aqimu wujuhakum inda kulli masjid mwolekeze ebyenyi byammwe amakulu mugende nga musaala essola buli awali omuzikiti. walaysa lissalati fahasb muzikiti tetukolerayo ssala yokka bal hiya aidan makan litadarusi alqur'ani alkarim wa hifdhihi wa taallum ulumihi ka ahkami tilawa wa tajwid. Muzikiti mu byetukolerayo ebirala kifo mwe tukolera durusu ez'enjawulo ku Qur'ani ne ilmu eyetolodde Qur'an nga tajwid. Abantu okuyiga ulumu tajwid, ulumu al-Qur'an, at-tafasir, durusu ez'enjawulo zikolebwa mu muzikiti. Yensonga lwaki waliwo obwetaavu obw'okuzimba omuzikiti mu kitundu kino ekisobola okubeeramu ebintu ebyo byonna. يعتبر المسجد في الإسلام دار للإفتاء لأن المساجد لا تخلو من العلماء والفقهاء. ومزكتي وقبيرا مفتاوى abasiraamu kubeera nga babalamula ku nsonga zaabwe ez'enjawulo kubanga toyinza kusanga mizikiti oba muzikiti okujjako nga wabeerawo omuwalimu waago. Emizikiti egimu gibeerako bafuqaha baajo abakenkufu mu ddiini ne bagenda nga boogera ku nsonga z'eddiini ez'enjawulo. yuaddu almasjid
المكان الذي كانت تنطلق منه جيوش المسلمين عند الحروب bwetwatunulidde entalo ezasookawo nabbi yali akola organization y'entalo yazitandikiranga mu mizikiti nga nnyonnyola abasiraamu obulungi bw'entalo mu ddiini n'okubeera nti balwanirira eddiini ya Allah tabaraka wa ta'ala n'okubeera nga bafiiririra obusiraamu byatandikira mu mizikiti mu nnyumba za Allah tabaraka wa ta'ala. ومزكتي يقوي الروابط بين المسلمين ويحقق بينهم المساواة. بوبتنولي دو مزكتي الله تبارك وتعالى يقولك وونغا تشاكو ييغا تشنيني اليفا بالسلام ويكتب الله تبارك وتعالى mwasibira obwasseruganda bw'obusiraamu muzikityomu ekigere kyo ng'okiteeka ku kyamu nno nga bwe mulabye mu ssala bwe tubeera mu masjid omuzikiti abasiraamu basimba n'olaba obwasseruganda lw'obusiraamu inna allaha yuhibbu allazina yuqatiluna fi sabilihi saffa kaannahum bunyanu marsus. Era Allah mwatulagira obulungi bw'omwenkanonkano mu busiraamu. Ekyo kyekimu ku bifo Allah mwalagira omwenkanonkano mu ddiini. Omugagga n'asimba n'omwavu mu muzikiti, kabaka n'asimba n'atali mu muzikiti, n'osanga abanene abakungu mu gavumenti nga basimba naffe mu masjid. Toyinza kusanga kifo ng'ate Allah tasosodde, asooka okutuuka yatuula kabeere mu nkuseere, mwavu nga yasoose ku layini yatuula. Kiraga omwenkanonkano mu ddiini yaffe mbikwatagana n'omuzikiti. Almasjid malja likulli malhuufin min alfuqara walmasakin. Omuzikiti kyekifo oba kyekiddukiro kya buli mwavu yenna lunkupe. Omuntu nga mwavu lunkupe, omuntu yenna nga miskini, omuntu yenna nga mwavu addukira mu muzikiti asobola okuyambibwako. Bannagagga abagagga basobola muyambako ng'ali mu muzikiti. Kyova olaba ahlu suffa bagendanga eri omubaka Muhammad alayhi salatu wassalam n'abateerawo zaawiya ensonda namba nga y'abafuqara abaavu bakuŋŋaaniraawo, bw'afuna omuyambi asobola okubayamba ng'asinziiraawo okubayamba abantu abo ba ahlu suffa. So ne kibeera ng'omuzikiti kikulu nnyo mu ddiini lyekkuŋŋaaniro. Bwe twatunulidde omuzikiti nashiru li da'wati lmuslimin, daawa y'obusiraamu yonna etandikira mu muzikiti. Okubeera ng'esaasaana ebitundu ebisigadde mwe batukuŋŋaanyiriza ne batutegeeza tulina okukoola abantu okubazza eri Allah, tutandikira mu masjid. N'abasiraamu okubanyweza tubanywereza mu ddiini nga tubanywereza mu muzikiti. Fi salawaati al-khams ojja kulaba nga abantu babasomesa, naye okubasomesa kwe babasomesa kubanyweza mu ddiini. Ekiddirira ekisembayo ku bukulu bw'omuzikiti qadaa'u ala al-jahli, al-qadaa'u ala al-jahl bayna al-muslimin wa nashri ulumihim. Okumalawo obutamanya kibeera mu mizikiti. Ono no mwana wattu wetwalira omukisa guno okutegeeza bayimaamu bonna nti buvunaanyizibwa bwa buli imaamu yenna okulaba nti omuzikiti gwe mubeeramu okusomesa kw'abasiraamu okusobola okubeera nga tumalawo obutamanya mu muzikiti. Tusuubira nti Allah bw'atusaasira ne tubeerako ne masjidi ng'efuniddwa esobola okubeeramu ebintu ebifaanana bwe bityo. Ekisembayo mustashfa al-awwal oba as-saydaliyatu al-awwal, famasi eyasooka, kiriniki eyasooka, eddwaliro eryasooka byatandikira mu muzikiti nga litandikibwa omukyala baali bamuyita Rufaidatu bintu Saadi al-Aslamiya. Omukyala oyo Rufaida bintu Saadi amanyikiddwa mu tawarikh nti yatandika kiriniki eyasooka okujjanjaba abantu abafunye ebiwundu mu lutalo lw'eddiini ng'atandikira mu masjidi ey'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Yateekawo katenti ke ka khayma n'akateeka emabega mu masjid nga buli yenna afunye ekisago mu lutalo
bamujjanjabira omwo. Era kimanyikiddwa mu ntalo nnyingi ez'eddiini Rufayda oyo yagendanga ng'ekimututte kujjanjaba abasiraamu abo abafunye ebisago, era yaweebwanga omutemwa singa nabbi sallallahu alaihi wasallam agabye nga naye aweebwa omutemwa ogw'okubeera nti yeeyunze mu lutalo oba asharase mu lutalo olwo. Barakallahu fikum. Tubadde ku kigambo ahamiyatu lmasajid wa dawruha, ahamiyatu binai lmasajid, obukulu bw'okuzimba emizikiti, wa dawruha fi mujtamai al islami, n'okubeera nga guyina loolo nnene gwe gupuleyinze mu community y'obusiraamu n'etali, mu kubeera nga guyambako ne gavumenti yaffe okubeera nga abantu gubakumaakuma gubazza okubeera obumu. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Faddal Sheikh. Ekibuuzo wano nga tumaliriza inshallah darsiyo, mwanyinaffe abuuza nti omwami bwe bw'ayatula nti nkutalase naye n'agaana okuddiza amahale, n'agaana okumuddiza amahale. Omwami agambye omukyala nti nkutalase, omukyala ayagala okuddiza omwami amahale, ate ne muddiŋŋana. Kiramulwa kitya mu busiraamu? Kitegeerekese oba ekibuuzo? Kitegeerekese. Omwami agambye omukyala nti nkutadde, omukyala ayagala kuddiza omwami amahale, omwami agagaanye, ate essaawa y'emu baddiŋŋanye. Kiramulwa kitya? Aqulu billahi tawfiq. Ensonga ekwatagana n'ettalaka erimu ebintu bino wammanga. Tulina kye bayita at-talaqu, y'ettalaka. Abali baali bajoogerako baaga nti fi haqqi rajuli, eyebeera mu mikono gya musajja. Omusajja yawa ttalaka, era omusajja bw'aba atalaka omukyala tekyetaagisa ate mukyala kumuddiza maki mahale. Ekyokuli bakiyita al-khulu'u. Al-khulu'u kitegeeza okweyambula kw'omukyala nga yeeyambula bbaawe. Mukyala buli we yeeyambula bbaawe, amateeka g'eddiini gaatugamba wayina okubeerawo okw'okuzza kw'amahale olw'ebigambo by'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku mukyala oli eyali yeeyambulula bbaawe. Yamuga nti atari ddiina alaihi hadiqata, onaamuddiza amahale ge ag'ennimiro? Qalat naam. Nabbi omukyala n'amwanukula n'amuga nti naam. Riwaya endala yaga nti wa ziyada, nja mwongerako ne byanaaba yagadde ebirala. Kitegeeza ki? Ti omukyala eyeeyambulula bbaawe alina okuzzaayo amaki amahale. Ekirala era yo khulu'u mukyala yagikola, ate ekirala bakiyita alfiskhu. Alfiskhu tutegeezaamu okusaza mu bufumbo, netuga nti tubusazizzaamu. Qadi oba omukulembeze w'eddiini asobola okusaza mu bufumbo singa wabeerawo ensonga eyeetaagisizza. Mu nsonga ezeetaagisa okusazaamu obufumbo kwe kuzuula nti abaawasiŋŋana baali ba Luganda nga tetumanyi. Qadi asazaamu obufumbo obwo nga teyeebuuzizza ku muntu yenna, amateeka g'eddiini gaamuwa olukusa olusazaamu obufumbo obwo. Lwaki tebuliiwo mu mateeka? Era oyo gwawasizza aba muzira kuba abeera mwannyina nga bazaalibwa taata omu, takkirizibwa kubeera ng'amuwasa. N'ebifaanana bwe bityo bingi ebisobola okuleetera obufumbo okubeera nga busazibwamu. Wallahu ta'ala a'lam. Ono mwanyirafu abadde asaba kumanya ku Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eneeyisaayi mu bufumbo bwe, engeri gyeyafugangamu obusungu n'ebirala ebifaana bwe bityo. Naye ndowooza ekibadde kyetaaga kigazigazi mulamba kigazigazi. Naye ala kulli, Nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairu nnasi li ahlihi. Nabbi yali asinga abantu bonna eri bakyala be n'eri famire ye. Era Nabbi yagaa nti khairukum li ahlihi, abasinga obulungi mummwe abasinga okuyisa obulungi bakyala be. Wa ana khairukum li ahlihi. Akatona nnyo ke tusobola okubeera nga tubalaga mu neeyisa y'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu famire ye.
okubeera nga ye yategeera bakyala be. Era nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba Aisha, navuga ati Aisha nkumanyi bw'obanga onyiize era nkumanyi bw'obanga oli musanyufu. Omuntu okutuuka ku extent eyo nga mbaka wa Allah n'ategeera mukyala we mu mbeera eyo, kitegeeza naawe olina okuyiga ennyo mukyala wo butya bwafaanana mu mbeera y'okunyiiga ne handling, engeri gy'okumukwatamu ng'anyiize. Abakyala nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti innahunna khuliqna min dil'i istawsu binnisa'i khaira, abakyala mbakwate bulungi. Bwatyo nabbi bwe yagamba kuba batondebwa mu lubirizi, era ekigambo ekyo kitutegeeza buli kaseera kubeera nga bakwatibwa mu nkwatibwa ennungi efaanana bwetyo. Wallahu ta'ala alam. Faddal. Salatu tahajjud erina raka mmeka? Ekyokubiri nzikirizibwa okugatta nniya ya swala za sunna. Ekyokulabirako swala qabliya ng'ogigatta ne tahiyatul masjidi ne sunna ezifaanana bwezi, nzikirizibwa ekikola ekyo. Salatu tahajjud, salatu layl, qiyamu layl, salatu tarawih, abawalimu balina ebigambo bingi ebyogera ku raka zaabyo olw'obujulizi obw'enjawulo obwajja okuva ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naye yasinga okulaba mukyala wa nabbi, yasinga okulaba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng'asaala. Okusooka kwa byonna nabbi yagamba salatu layli mathna mathna, esala y'ekirebeera ne raka bbiri bbiri, raka bbiri bbiri. Omuntu bw'atya subhi falyutil biwahida, asobola okubeera ng'aleeta witiri emu oba ng'asaala witiri. Naye Aisha yasinga okulaba nabbi Muhammad, kino abawalimu bagamba nti kyekyali mitinga biri. Yaga nti ma jawaza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala 11 raka'a sawa'u kana fi ramadan au fi ghairi ramadan. Nabbi teyasussako raka 11 abeere mu ramadan oba wabeere waki wa ramadan. Ekyo kyekigambo kya mama waffe Aisha eyasinga okuwangala n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Okugatta nniya ezo swala za sunna ezimanyikiddwa la tetuzigatta. Togatta tahiyatul masjidi n'ogamba nti ate ogigatte naki, ogigatte ne qabliya, ezo sala oba nezawuzo, ezo sala za njawulo, buli emu ereetebwa nniya yaki yaayo. Wal ilmu inda Allah. Faddal. Nabuuza nti omukyala akkirizibwa okwambala olugoye nga lugazi bulungi ate bw'amala n'alusibamu omusipi ne lumukwata? Olugoye lw'omukyala mu sifa zaayo lubeera sabigan fadfadan gairu shaffafa, lulina okubeera nga lugazi ng'ate teruli transparent. Ekyokubiri kiri haramu nnyo omukyala okukwata olugoye n'alusibako ekiki, n'alusibako omusipi. Ng'era bwe kiri haramu nnyo omukyala okuba ekikalu, ng'era bwe kiri haramu nnyo omukyala okuba ki, kubanga okuba ekikalu tabarruju kuba kumansula era kukunama mu mateeka g'eddiini. So temukkirizanga abaana bammwe okuba ebikalu, kabeere nga yambadde sikaati, naye empale eyo tekkirizibwa kwambalibwa mukyala n'agiyisawo bweru. Barakallahu fi. Eyo n'agamba nti mbuuza okufiira y'obusiraamu ebeera eti ebitendo byayo, okendeeza engoye, okukoza ebirevu, sitira n'amateeka gaayo, family planning. Ebibuuzo bingi, tumalirize n'ebyo ndowooza. tumalirize n'ebyo. Enkofiira y'obusiraamu, enkofiira y'obusiraamu nabbi yabikkanga ku mutwe, eyo sunna. Nabbi yabikkanga ku ki, ku mutwe. Oluusi yakozesanga imma kyekiri bakiyita batya, ekiremba, kitambaala. Era nabbi waffe Muhammad alaihi salatu wassalam yalabwako era n'atuyigiriza nti kisobola okusiigibwa ng'omuntu afuna wuzu. Imma kyekitambaala kye babikka ne kigwa kuno na kuno n'eri emabega, bagita imma. Naye nga sunna eno gye mulaba kubikka ku mutwe, sunna ya nabbi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ogambye okubikka okusiiga kwa imma eno
enam naye abakyala batera okubeera mu gundi nabo bakkirizibwa okusiiga kozi n'abakyala nabo batera okubeera mu mikolo n'osanga omukyala ng'ayisa omukono munda bw'ati n'awavuza n'asiiga mu mutwe era kyekimu omukyala akkirizibwa okusiiga ku kakaaya kebambi towaguza ebbanga lyomala ng'osobola okusiiga akakaaya osobola oteekako wano otuzzi n'oyisa kaki kakaaya ekyo kimanyikiddwa mu bigambo by'abawalimu baffe munzul kidam ensonga eyokubiri okendeeza engoye nkola ya nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam era yagiragira era n'agisuubirizaako ebibonerezo ebiruma fi gairi hadithi si mu hadithi emu nabbi agamba sallallahu alaihi wasallam ma asfala min alka'bayn min alizari fa fi nnaari ekisukka obukongovvula okuva ku nkutu nanyini kyo allah agenda muteeka mu muliro sallallahu taasa omuliro era mu hadithi eyokubiri yagamba nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallam naga nti izaalu lmumin engoye z'omukkiriza ila nisfi saqain ila nisfi saaq zikoma wakati wa ntumbwe bwe ziba tezisusse kakongovvule teziyina buzibu hadithi eyokusatu nabbi yagamba sahaba mu sunani tirmidhi namuga nti iyaka wa isbala thiyabi fa inna isbala thiyabi min almakhila weewalire ddala weewale okweyesa engoye zo kuba okweyesa engoye kitegeeza nti omuntu oyo alina takabbulu ensonga hadithi esembayo nabbi waffe muhammad alaihi salatu wassalam yayigiriza nga aga nti thalathun la yukallimuhum llahu yauma alqiyama wala yuzakkihim wala yanzuru ilayhim wala yuzakkihim walahum adhabun alim abantu ba miteeko esatu allah tagenda batunulako ku qiyama yadde batukuza era balina ebibonezo ebiruma sahaba yaga nti khaabu wa khasiru man hum ya rasulallah baweebuuse baviiriddemu awo be baliwo mubaka wa allah nabbi nagambye yasookera ddala almusbil omukweyesa riwaya endala yaga nti almusbilu izaaruhu ye muntu akweyesa engoye ze oba enkutu ye so nekibeera nga tekikkirizibwa muntu kubeera nga engoye ze zisukka akakongovuleke wallahu taala alam ekyo kyetumanyi mu bigambo bya nabbi faddal ekirevu sunna ya nabbi muhammad alaihi salatu wassalam era ye nabbi ekiraba mukhalafatu kyekyawula almuslim anil yahudi walmajusi wannasara kyekitwawukanya ku bayudaaya n'abakristu n'abanasara yagamba ne bamusinza n'abashiriku yagamba ti khalifu lmushirikin riwaya endala khalifu lyahuda afu liha wajuzu shawarib muawukane ku bashiriku muawukane ku bayudaaya afu liha mulekeeko ebirevu byammwe wajuzu shawarib amasulubu mugakole ki mugakendeezeeko ekyo kyetumanyi ekirala sitira n'amateeka gayo mu bufunze sitira ey'omukyala niqaabu sitira tegeezaamu niqaabu emanyikiddwa mu sunna okuviira ddala nga nabbi waffe muhammad sallallahu alaihi wasallama waali aisha radiallahu taala anha bwe bamuleka mu hadithatu al ifki mukwe bamutemerera aisha radiallahu taala anha ekiseera kyatuuka ne bamulekayo omusajja oli yamusinkanayo aga nti wakuntu aarifuha qabla ayati lhijab namusanga aisha yejjeeko kasitira era nali mumanyi nga aya za hijabu tezinnakka agamba fastarjatu bwe namulabwe nti nendeeta istirja nenga nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun zawjatu rasulillah zawja ategeezaamu omukyala womubaka wa allah bamulese eno aisha nazzaawo nikaabu ye obujulizi obulaga nti kimanyikiddwa okuviira ddala kubakkiriza abasookawo abakyala nti bayambalanga nikaabu era ye sunna mu byambalo by'abakyala abalongoofu wabula ebigambo by'abawalimu baffe ku nikaabu baga nti yejjuza kwekulabira nti omukyala mujjuvu mu kyambalo kye naye omukyala bw'aba aleseewo feesi n'alekawo n'ebibatu tekitegeeza nti omukyala oyo akoze eki akoze zambi wabula bw'abanga agibisse ekyo kyekijjuza ekyambalo ky'omukyala n'okuggumira wallahu taala
a'lam. Sitiri oba sitira oba niqab amateeka agagifuga ekisookera ddala alina okujambala, alina kubeera mukyala. Musajja takkirizibwa kwambala ki? Sitira. Alina okwambala sitira abeera muki? Kyalo. Kujjako inda al covid, kujjako nga waliwo covid, nga waliwo corona, nga bwe kyabadde emabega, awo omusajja naye ayinza okukkirizibwa okukola ki? Ekyokubiri, omukyala bw'aba ajambadde mu mikolo gya hijja kiri mu sunna okugijjako. Ne sheekhe eri tebeera sitira kana akakookolo tebasitira. Kamaama akakookolo mbu si sitira, naye waliwo weeshabaha ng'eyagala okufaanana, kubanga oluusi abamu bajambala ng'esazeeko wano wonna. So omukyala bw'aba ayambadde sitira akkirizibwa okubeera ng'agikola ki? Nga agijjako mu mikolo gya hijja. Era mu mateeka agafuga sitira, omukyala bw'aba ajambadde ng'ali mu sola akkirizibwa ddala okugisaaliramu. Bwe batya abawalimba ffe baagamba omukyala singa wabeerawo ba ajanibi, abasajja ng'oyagala okukuuma ekitiibwa kyo, abasajja abakkirizibwa okukuwasa ng'oyagala okukuuma ekitiibwa kyo ng'omukyala, toyina buzibu bwonna kusaalira mu ki? Mu sitira eyo. Abawalimba ffe eyo fatwa baagiwa, wabula babeera nga tewali ba ajanib, ekisinga okubeera ekirungi gikola ki? Gijjako. Wallahu ta'ala a'lam. Family planning. Musiraamu abawalimba ffe mbye boogera ku family planning bo baga nti tulinayo kye bayita birth control, wabula tetulinayo family ki? Planning, kubanga planningira family amanyikiddwa ali ogu ye Allah tabaraka wa ta'ala. Wabula oli bw'aba ayagala okukola kye bayita spacing, ayagala oteekawo wakati w'omwana ono n'omwana oli gap, ekyo amateeka g'eddiini gakikkiriza ng'akozesa methods ezikkirizibwa mu ddiini nga ki? Nga withdraw method emanyikiddwa gye bayita al-uzla, kyajja mu bigambo by'abasahaba nti baakikolanga nga ne Qur'ani ekola ki? Ekka. Ekyokubiri, oyinza okukozesa kano ke bateeka wano bwe kaba nga tekakosa shar'a, olwo ke bateeka mu mukono muno bwe baba nga tekakosa shar'a, omuntu asobola okukakozesa. Amma ebiweke abawalimba ffe ne badokita baffe babizuddemu obuzibu bungi nga bikosa abakyala, bizudde kansa wa nabaana, bizudde ebizimba ku nabaana n'ebirala bingi mu kusiba ensonga z'abakyala mu biweke ebyo n'empiso. Sallallahu taasa obuzibu bwabyo, era abakyala tubakuutira mu byewale. Barakallahu fikum, jazakumullah. Naam, olwo ke bateeka mu naye n'abasawo oluusi bakogerako nti kalina effect ku mukyala. Bwe kazuulibwa nga kaliko effect ku bakyala kaziyizibwa, kubanga obusiraamu bwatugaana okukozesa ebintu ebigenda okuleeta almadar, obukyamu eri abakyala baffe. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Barakallah. Ebibuuzo byaffe Sheikh Mulawa tuli naye mu bbali awo, naye waali inshallah. Kadwa ku Sheikh Yahya naye waali inshallah. Akadde kano ngenda kusaba muganda wange Sheikh Omar Basika ajja kwata omuzindaalo guno